kansubira buli omu ali bulungi kamera nkola akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde abadde ogamba kiwamma okay kansubire muli bulungi lunaku lwa Monday tutandika butandisi wiiki bakyali mu holiday abantu bakyali bagiyita balidde kikyere kyabwe ekimyufu ekya brown kirimu amajaani n'ekya yellow kikyere kyabwe ekya brown ate waliwo n'amajaani kati ndowooza emirembe mugiwulira waliwo n'abafumbye nga bagamba temwatuyita ku yidi waliwo naye twakizudde nga n'enkoko eya bole temanyi gifumba bulungi bawulira mpulire n'ennyama ensiikeko ey'omuceere yabalemye obutungulu bwabadde busiridde embu obutungulu bwasiridde ate buli obwedda tulinze ku footage obwedda tulinze ku bifaananyi pics ku pics tulinda ku muceere tulinda ku piraawo oyo gwe mwapositinze olwakuba mwabadde mutulagako mwatuwadde obukwakulizo basirumwe musimanyi olina okuba ng'omanyi okusoma sapuli ate simanyi kikwano kyange kyampise kikalo ne kiŋŋamba bunno Shamimu kuno kwennyini ku ssimu k'oba osomera sapule nze nkuweereza invitation nennema naye mukama nannyamba neŋŋamba omuntu adde agenda okulya obumondo obusuulemu nga bulinganga bwe bava otokosa nze eyaŋŋambye simwe mutamanyi kufumba muyimbiremu oluyimba mu nnaku z'akalema mbulwe mba nsooka muyimbiramu wabula ngenda kuva ku motoka ya Jaliya Jaliya ayina empisa embi ezisembayo omukazi oyo atuwa ate emotoka nga ate bwatuweerako n'amateeka Jaliya n'apa emotoka n'agijjako switch nga ndi n'abaana gwe kyoli okirabye nezikira mu kkubo wakati wa akanyigira ddala nekastopinga nga yinginte lwaki ngamba nakusasudde lwaki ompimira obudde naye ate kati gwe weereetedde ebizibu lwaki okozesa motoka ya Jali ate nina omulala ayinza okuppa emotoka tobamanyi abalina emotoka ezakabi laba ono genda mu ba Alika Rentals balina emotoka eza luxury ezakabi eza buli mutindo gw'omanyi nga swaga lyerere balina Jeep balina BMW balina Audi buli motoka gy'omanyi ey'ebbeeyi bazirina ate ku miwendo salo zino sente zepa Jali asobola okufuna emotoka osobolera ddala nga tofunye na bizibu n'abo bantu mukwano mponye Jali Alika Rentals basangibwa ku 309 Slade Street, Dracut, Boston, Massachusetts. Bakubireko ku 978-852-277-98. Alika Rentals. Rent, explore, experience. okulanga bya positinze obutungulu busiriridde mu muceere bati buli kuli olowooza nti yennyama mwagezezzaako ogwala ofumba biriyani era nakyo ne kigaana bannaaye kwegamba temwatutiisizza nnyo naye nga twabajjukiza nti mu mwezi nga gumu awo mu maaso ebiri tugenda kuba tuli mu Idi ey'okusala ebisolo mujjukire eri ya nnyama yakusala busazi abeera piraawo na nkoko na nnyama piraawo ate nga piraawo ate nga bwe kiba kirungo bannange baddiya so twagala okubaagaliza holiday ennungi n'abaana bali mu mbeera ya kuwummula naye nga ndi wano erinnya Shamim Mayanja gwe yakajoyininga channel eno ate era njagala okujjukiza nti oli ku Executive Media subscribinga bw'omala ate olikinge kakati nno nkugamba kinti gwe omukyala ali eyo njagala okubeera nga nkujjukiza nti Hijab Nation gwe wenna anaabeera ng'oyagala okubeera ng'oparticipatinga oba oyagala kulanga naffe oba oyagala mudaala beera nga ate essaawa zino zennyini otandise okweteekateeka nti onookola naffe this time round ekintu kiralamuko ekintu kiteeseteese bulungi nnyo ate ng'era tutunuulidde nnyo okulaba nti omukyala ku mulundi guno yeekulaakulanya yes omukyala tulabe nga ate yeekulaakulanya so munnange tobeera eyo nga toli mu Hijab Nation Association n'otuula butuuzi kijja kubanga tekijja kukolera yes wandibadde ng'olwana nnyo baze n'omuntu atali mu Hijab Nation omukazi yenna alwana ennyo okuba nti tatuula butuuzi abakazi mulina ekizibu ky'okulowooza nti bw'oba oli wa musajja nti tookole nti era n'otuuka n'okugamba nze munnange naakola ekyo musajja yange anokola nti ye katutegedde yagana okukola naye omanya nti ankoze bino ankoze biri nze gwolaba nali mweru nzirugadde lwa musajja oyo nti ye naye sisobola nandibadde nvayo naye sente zintwala sizikola ki nga tokyazirina ne twebuuza nti kaakati bw'obanga ddala omusajja bw'ati bw'akuyisa omukwano gukuyisiza bubi akutulugunyizza oli mu depression ate tokoze so n'olw'ensonga eyo yimuka mu depression gy'olimu mu byonna osobola okubeera mu depression naye weewaliriza okubeera wali abantu abagenda okukugamba amazima kyakubiri abo bennyini abakugamba ekyo ky'olina okukola because mu mbeera yonna weetaaga okukola
mu mbeera endala owetaaga okubeera obulungi abaana bakwagala oli mulamu bazadde bo bakwagala oli mulamu so oli ku executive media ne Muzeeyi Kagato olunaku olw'Emmande tubeera wano analyzing ebintu ebibadde mu week ate ne tubeera nga obulamu tubutambuza bulungi Sorange women is syrup gwe alumwa cramps oba gwe munnange ali awo olumwa mu ndira ogenda mu periods n'olwala towulira bulungi beera ng'okozesa Sorange women is syrup eri mu pharmacies zonna kw'ossa ne drug shops wano mu Uganda ate gwe ali wabweru wa Uganda beera nga okanoonya ewatuukirwa ebintu by'Abannayuganda bakakase nti yakakasibwa National Drug Authority ekyo kyokka kyekikumanyisa nti mu buli ggwanga mwona agenda ojja kubanga omanyi nti ate ng'era ojja kubeeranga ekitongole ky'eddagala kyali kakasa so Mrs. Glamour bo bali awo ku Sapolo Road bali luno n'abantu engoye zonna ze weetaaga omukyala ayagala okubeera elegant oba gwe omukyala ali eyo nga onoonya kintu ky'onoyambala obeere unique beera ng'ate okozesa Mrs. Glamour awo ku Sapolo Road tusuubuza obukaaya kossa obuwoowo bwonna obw'abakyala n'abaami yitawo n'obw'omu nnyumba wardrobes obw'oku buliri obuliri bwe ne bubeera ng'ate buwunya bulungi yes kaakati nno olunaku olwaleero Muzeeyi waliwo story y'omukulu Ediyawe ebadde etambula Ediyawe yavuddeyo n'asomera aba foot soldiers n'agamba ekimala kimala nti n'olwekyo ekimala kimala babajjeeko eddembe lya muganda waabwe baali bamulaba baaliyo wa akwata enseenene baaliyo ensi we yamunyigira yewe yanyigira ani Bobby ate kakati ffe anti tetumwagala ng'emunyiga tumwagalira awo waali kakati gwe amanyi okubeera naye ng'emunyiga linda lwe eribezzeemu omunyiga mulikwatagana ekyokubiri kansooke nsazeemu bye mbadde nkola yawe ekintu kyayogedde kiraga kya bukopi kitya ogamba mu mwaliyo nga ki abantu bonna abali ne president olwaleero bonna bali mu myaka 35 tebaaliyo nga president atoba nga munaku mwavu tebaaliyo fe ababeerako naye ng'akyali mu mbeera eyo ffe tetukyasobola kumutuukirira kubanga waliwo kye bayita protocol ate simunenya kubanga tandabye ate omukulembeze ne famire ye yeetaaga protocol bafuti soja bazibye nnyo bwe kiba nti no famire ye era nti gundi yegirabirira gavumenti yerabirira famire ye protocol eba ekyakola ekyokubiri omukulembeze bw'afuuka omukulembeze Katonda aba amugye mu bantu oluse lwa bulijjo kakati nze nabeerako bonna bwe buli boogerako nabeerako nabo nabeera ne Bobi Wine nga ekamwokya ne basemyalo ne bakyanjo nga tukwata enseenene nga nkwata na munnange yali mu student w'ekkololo omukubi w'ebikonde kuba nali njagala nnyo ebikonde nga gwe tukwata naye enseenene naye olwaleero Bobi Wine sisobola mutuukirira gafula kubanga eyo levo yagikola ki yagivaako Bobi Wine yajja okunguza oluyimba akagoma kalubendera akayaako nga nkolagana na Bobi Wine omuyimbi omulaasi olwaleero kati bwe mba njagala okwogera ne Bobi Wine nina okuyita mu mitendera emituufu gye bayitamu okumulaba gwe kuba tomulinaako Luganda kati abamulinako Oluganda manya nti Ediyawe ejjukira oli mukulu oyo mutoowe bw'abanga nga Bobi Wine akimanyi bulungi Bobi Wine mutoowe Ediyawe we yali agenda ebweru emyaka gye yamala ebweru yagenda ne Bobi Wine kuba mutoowe yali taliiwo wano yali amanyi ebimufaako nga bw'ataasobola abigumire bwe yamala kudda n'amufuna Bobi Wine naye nnyini waliwo olunaku lwakya n'agamba nti ayagala okusinkana kuba ŋŋanda ze ajjanga kubufuna obudde ayogere naye njagala ab'ekika oba barelative ba Bobi Wine bamanye nti Bobi Wine si wa famire yaabwe kati wa ggwanga ali international mutwale kakati nga abaana abasambye omupiira ne bayitamu ogenda ku World Cup kati taata w'omwana talina wasobolera gambira mwana nti va mupiira olwaleero ku bwana obwanda under 17 ne bwoba ofa toyinza kagamba nti tojja kugusamba osibira luzira ogezaako okulemyesa eggwanga okukulaakulana Bobi Wine waali ali international Bobi Wine waali ebintu emitendera mwayita okutambula be yalonda abakola ku ntambula ze be balina okuzitegeka n'okuzituukiriza n'ozissa mu nkola gwe bw'oba oli muganda we naawe genda osaba okola appointment nti oyagala kumulaba oba mukubire essimu kube essimu ye mu buli ngeri ki ogirina bw'oba omukubidde ajja kukubuulira enkola
nti batu ya kusinkana wano naye tolowooza nti era munaagenda wantu nga mugeze kusinkana era ojja mugwira bugwizi gwolowooza baganda ba President Museveni bava Vieno gafula kyolowooza nti baganda ba President bayinza okusanga konvoyi ya President ng'etambula n'ayimirira mu kkubo nti waayi gwe nze njagala kulaba nze mukuluwo kama bintu ebimu tubijjemu akajanja naye gundi waliwo wabeeredde nga w'amaanyi Eddie Yawe ng'ate w'amaanyi ku Bobi Wine Bobi Wine naye yakomplaininga ko nti bamulemesa omulaba nze nange kennyini Eddie Yawe wajjango ekirala yalabanga bafuti soja batadde nnyo akajanja ate kati mu famire yawe kakati ngono omwana kyakiiru ne ku mwana kyakiiru tekyamusanyusa okola ki nga bataddewo akajanja nti omwana alasinkana atya President Museveni biki kati ye Eddie Yawe alabira ddala nga bakutte ebyobufuzi baagala obbiyingiza mu famire yaabwe babamaleko emirembe ate ekyatayagala nedda ye ye obyata byagala mu byobufuzi bikoze bityo ye kati ebyobufuzi abiveemu ye bwe yali nga asinkana abakulembeze ba DP nga yesimbawo mu DP ani yamugambangako Eddie Yawe bwe yabeeranga waliwo yayimbira ng'ali ebweru n'ayimba nga yakadde bweru yayimba album gye bayita Omuyaga nga bw'amaanyi Eddie Yawe Bobi Wine nga n'akagoma kalwendera tanakatunda nga akyatambula n'akagoma ke ani yamugambako nga teyagamba nga ndi muganda wange ono kakati njagala mulabe mbeere naye nga ye teyamulabiriranga ku muyandi badde abeera naye buli muntu w'oyise n'otambula n'ovaayo n'ojjayo ekimuli kye tuyita okumulisa bw'obadde nabo ekimuli ekyo nga kimulisa oba valuwinga kyova olaba nti ne Bobi Wine bafuutu soja nabo bamufudde kyali bamubeereddewo mu bubi ne mu bulungi kati nze mbuuliraayo olunaku lumu lwonna bwe baali babadde nga Bobi Wine ahasolinga n'abasajja bamutwaraganya bamuzeeno bamuzeeri Eddie Yawe n'ayingirawo nti bannange oyo gwe muyisa bwe mutyo nze mukulu we waliwo yali azze mbadde nga naye alinda eri kubeera kaweevu lwaki olinda nga bamaze okumuteeka mu mbeera etamukkirizisa buli ayagala kumulaba nga gwe oyagala obeere ng'omusoja gw'ogamba bakoze ogwabwe bongere namu ne bwe kiba kyetaagisa kumulemeseza ddala butaddamu mulaba bakikole nze si complaininga ngako kubanga President Museveni sobola mulaba wadde twabeeranga naye si complaininga kubanga amateeka nga bamukwasa kasita oba nti Katonda kuwanzeeko eddusu nga gwe olina kyokulembera kyonna emitendera egiyitwamu okulaba gikyuka n'engeri gye bakumanyiiramu ekyuka kati ffe wabeeranga awo ne mujookinga President n'ayogera kino n'ayogera kiri olwaleero bw'aba ayogedde n'emimwa toginyeenya kulaba ng'agulambolinga obeerawo n'ofa kisiiri n'olwekyo mumanye omuntu omukulembeze bw'atuuka ekiseera n'aba nga takyali wa famire ng'afuuse international bw'ofuuka international olwaleero gw'ojja kuba ng'oyagala kati gw'okaaba omulaba naye waliwo ne pulezidenti w'eggwanga wansi nnamba nga yagamba nti alemeddwa okulaba Bobi Wine bo nga tebakomplaininga nga gwe tubuulire bw'onaayagala omulaba omwongerako ki waliwo CV erinnya kuba yasinkanye Eddie Yawe kati oli muganda bw'aba muganda we kati awo waasirikira bajja kufiirwa enkya amusange mu lumbe banyumye bajja kuba ku mikolo gy'awaka amusinkana oba amuinvite wayinza ogenda ewa Bobi ne bamugalira ku mulyango tekisoboka kitegeeza so omulabira ina kati lwaki lwaki ateeka ku bafuti soja anti kakati omanyi abantu abamu balina problem kakati waliwo be nasanga bagamba nti kati kagato ke yatandika okutambula ne gundi sebo Zubeda akyafunika tolina bw'omulaba naye bwekiba bwe bagamba obaziyiza nnyo baleke in fact singa twali tukulekaleka tutyo singa tebakyali ayagala kukulaba singa bonna bakuyiikira dda ne batandika ne bakumanyiira ekiyitawo Bobi Wine si wakumanyiira he is an asset ate not for Uganda only an international asset therefore abantu be baganda be mikwano gye abaali mikwano gye nze nina muto wange bato bange balinga bana mulimu Medi mulimu Kyanjo mulimu Semyalo abaana bonna baganda bange abakulira ekamwoca bonna mikwano gya Bobi yayanguyirwa omwana we waffe yayanguyirwa nnyo okufuna kaadi Shamimu kubanga Malende weyo family twali ba mukwano ffenna naye olufate tetulina lujanjo olwo lwagamba nti twakwatanga naye enseenene Kamwoca omanye enzazi zisinga gwa Kamwoca mu Uganda yonna ng'enseenene zisinga gwa Kamwoca na Masaka kuba Kamwoca yenna yalimu amataala yenna by then ng'alimu amataala
so ensene nga tuzikwata nyawo ngate ne kukatala awe kamwocha olwokubanga ye yali entabiro ne yero awona wali ngawo ne balaje bayitanga yero ba wababuulizawe mwabona abonera nabo awo kakati ya soja baliwo bali tebate kwa kubeerawo n'abakuma abali mu gundi abakuma president be bayitamani abasirikale kati abo bonna tekuliko yalina president nga PGB si PGB abakuma president SFC tewali yaliyo nga tutoba mu bulemezi nga tutobeeka saayi ene bukerere tebaliyo nga tutoba ejindi sentema tebaliyo twajira tubeere kawanda awo tulwe kawanda ne kachiri abo bonna tekuli yaliwo kuba abamu kubaliwo yekakoza mutale waliyo mulabi bwafaanana kati na ya complaining endi Museveni tamulaba kati ebyo twabita ate bwoba olina gundi gy'oli mu channel kati naye atobe ne music kati ye kuba ate kati yamunywezezza kati wali ne Bobi Wine bwali bayagala amwagala nga waliyo show ya Afrigo n'atamulaba naye ali complaining olulwe nti yawe takyalabika naye ye gundi kati yafuka asset y'amaanyi nnyo n'abaali basomyeko naye n'ababeerako naye temu complaining nti gundi foot soldier bamweddiza eyo yenkola eri mu nsi yonna oba oyagala banna Kenya mbuliraayo bataano abaalaba ku gundi ku Barack Obama nga president abaamulabako ne bwe yali tanafuuka president ng'akyali aspiring waliwo banna Kenya abaamutuukirirako awo beewa bweru nedda enkola obukulembeze oyo Bobi Wine gwolaba ali ku level ya president ali ku level ya president tomala gamulaba olaba kakati gwe oli wano tulina mikwano gyaffe abali mu mabanka tumala gaveno ne tugamba kubanga ngenda mu banka gundi mukwano nga tutuukayo tugoberere protocol ate abantu baleme kulowooza nti wadde twasomako naye tetutegeera bye twasoma kakati nga nanti namanyi ne yawaali n'amalala ye mumanyi kuva mu yawe okuva mu buto alina amalala kati amalala yalowooza ajja galeetana abo abaana tubaleetako amalala yawe bajja ne bwe kineetagisa kukuba bajja kukuba ku Bobi Wine ekyo nkikubuulira era ne bw'olivaamu ekigambo obugambo nga kirabika bo tekibasanyudde ng'okyogera ku mukama waabwe bagenda kukuba ebyo byogamba nti wayimba tukiggale bagenda kukiggala ku olwo so gwe munange ali eyo eyakateyungako eno bagiyita Executive Media subscribinga likinga Shamima ali erinnya Muzeyi Kagatto wano n'olunaku olwaleero tulina era show yesembayo yegenda okusembayo olwaleero ejja kubeerawo ssaawa emu so ne wiiki ejja waliwo show wiiki ejja ojja kubawo so zijja kubeerawo bbiri zokka zijja kuba za ssaawa so kansubire mukulu Bule okitegedde ekyo because y'omu ku bantu abadde babuuza oba show ziweddeyo so munnange bagenda tandika okubanga bakuba abantu emikalafa oba emikalafa ogitegedde fine fine bagenda kubanga batukuba ebipapula era babadde babikuba tebagenda kutandika gundi kamera zigenda tandika okubanga naddala abalina digital number plates okutandika ng'ennaku z'omwezi 24 lwezitandika nga digital number plates ng'etandise olw'okukola buli nsobi gy'okola pata nga fine egiwaani kuki ku email yo nedandika email ku tini number banaamanyanga batya nti ono akoze ensobi eno etini namba ye kati kyenjagala oba nati njagala kutegeeza nti tugenda tandika nga tebakyatawaana nnyo buli nsobi gyenkola oba kamera eba endabye oba kamera okulaba tekigasa kubanga era neziriwo ziraba naye tezitugasa ziraba n'ababbi oli nabba n'asula ebisawo bya ssente mu banka n'abitwala naye nze ngamba ku bino bigenda kola kuba be bafunamu tebijja kukola era ne kamera ziri era be bafunamu kuba bwe bajja ne bakwata abantu ndi bantu twabalabye egindi gwofunamu kati waliwo tuba twetaaga tufunemu nga ffe nga ngamba kamera y'okukuba yakutte naye ate ne batatulaga anti tolina ssente zinaakola ki okukuzanyira kuba kati wano kamera egenda kukuba ng'ekipapula anti kyeŋŋamba omanyi tulina problemu emu wano mu bintu bya wano nga baagala okufunamu mulimu bye batatuukiriza bye balina okukola kwe kusooka okusomesa abantu okumanya ekigendo Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps lisange mu pharmacies drug shops oba supermarkets lino lyakakasibwa National Drug Authority naye bapakuka nnyo kuba baagala kufuna
ate ne bapakuka nnyo nga basabayo ssente ez'okukola ebintu ebyo era muze basabayo nga bazibba mubaamu ez'okusomesa abantu naye tebabasomesa for instance ojja kulaba nga kulima emmwanyi omusimbi bw'olaba gubanyaga nti bagenda kusomesa abantu kulima emmwanyi naye okumanya abasajja ba bwano babbi be bateeka mu bintu okulima emmwanyi emisomo bagitegeka mu Serena abalima emmwanyi ekyannamukaaka waliwo amanyi Serena weeri okumanya muli babbi basajja bannakinku tebamanyi na Serena gyeri era mbuuliraako bana be mwali muyise nti mugundi cooperative growers mu coffee growers eyegindi mwajjayo gundi mu coffee growers eyegindi mwajjayo gundi mu coffee growers eyegindi mwajjayo gundi tebabaamu bonna abakola mu mawofiisi agabadde gakola baddenga UDC Uganda Coffee Development Authority be babadde bazirya ng'abalimi tebalina kye bamanyi bajjako ewa mukoddomi wange ekayunga eyo nga mukugunyu be twasoma nabedda nga okumezesa emiti ne tumezesa emmwanyi nga nnyingi nnyawo mu maaso ga poliisi y'ekayunga awo twali ne bajja ne bamwegayirira abaazikeko balage abakulu abajja ne batandika okugira emmwanyi zino zetwamezesa mu kiseera ziri biki mukoddomi wange naguno gwaka abanja naye nga sente zaabaweebwa kati mukyo kyengezaako okutegeeza oddira otya ogambe nti mugenda kutandika agenda kusomeza ne muzisetinga naye nga be mugenda okukwata tebamanyi banaabakwatanga nga wabaddewo ki kati mugenda bakwata yes mujja bakuba ebipapula nga bakoze eki nanti kati omuntu ayinza okulinnya mu zebra crossing omuntu ayinza okukuba ebitaala nga olaba bazze babikuba kaakati ababoda nabo babawadde digital number plates naffe buli afuna emmotoka empya kati ofuna digital number plate kati olaba okumanya abasajja bano amagezi gaabwe bagakozesa kitono lwaki otandika okukozesa enkola eyo ey'okuba ebipapula bw'otyo ng'emmotoka ezimu tezirina digital numbers kati bano abatalina digital numbers yes when you are transforming you osooka kusensitizinga you sensitize gwe bakusomesaako ensonga kyena kubisanga ebipapula era omanyi nti ekipapula banakikubanga batya olw'okubanga digital number kati gwe bonaaba ne mmotoka nga ya digital number nga gwagivuga akoze ensobi si gwe nnyiniyo ki ekinaddako anti ng'olwo omanya nga nannyiniyo ategeera nti batukubye ekipapula gwe nawadde emmotoka anti kaakati kyekyo kitugamba ng'oli omu gasasula ekipapula ekyo kuba bakikubye gwe avuga emmotoka yange mulimu abatajja kati bw'anaaba atwala maama nga abadde ddereeva atwala nnyoko mu ddwaliro nanti ng'olwo omanya ekyo ekipapula kizze kati nze kyenkugamba kiri kimu bwe baba bagira bandibadde bakola ekintu kimu mu Uganda ne bannyonnyola abantu nti mu Uganda omuntu yenna anaavuganga emmotoka eriko digital numbers ajja kubeeranga nga bw'akola ensobi afunirawo gye tuyita express penalty scheme ndowooza yandibadde ekolera awo ng'ate era bagambe nti teriiyo muntu ajja nga aggula mmotoka nga teri mu mannya ge ekyo kikyabalemye okusomesa abantu kubanga bw'ogula emmotoka ng'eri mu mannya ga gundi omanyi nti ebipapula bijja kusigala nga bigenda wa muntu eyaregisteringa tiini namba ng'emmotoka egulwa so soona agirimu nedda nti dadiraba bwe mba nga ndi kukugulako emmotoka tukyusa ng'ompa emmotoka okukyuka kitwala eddakiika mmeka ntono nnyo mmeka ntono nnyo dakiika nga 2-3 nze omanyi ebyo byonna babyogera wano olwokubadadi kyenkugamba nti bwe nkyusa nga nzija mu ggwe nteeka mu tiini namba yo kati nze emmotoka bw'eba nga nze nvuga ekipapula ekyo bakikuba kigenda butereevu ku tiini namba yo bwe n'ofuna message ku email yo kakati wembuuliza basoose omanyi bw'obanga ekintu kinaagenda ku email okukola kyetaagisa ki olina okuba n'eddata data bagaba mugabe wa bwereere kati ow'eggwanga tulaba nti be bakola tebabitegeera kye baliba balina okukola internet services kuba nti buli wamu mu ggwanga mwogenda okukozeseza ekintu ekyo everybody can access it tati balina ggula abantu balina okugula data don't be stupid abantu balime kuba basiru kutuuka ku ekyo balime kusiruwala nsi ki egaba data amawanga bw'ogenda egindi ogula data omugula ddi ebifo byobeeramu ebisinga obungi tebibeera mu gundi wifi esobola okuba kati eggwanga kyeŋŋamba kye lirina okukola liteeke abantu si boonoona mwe mulwakuba ndi omanyi mukulidde mu nsi lindako bw'omala okusasula emisolo mu bungi bw'ogisasula n'osasulira data omugule nga bwe bamuseera bwekyenkugamba availability ya data yejja okuditamininga
gundi ebintu ebyo okukola mu ngeri ennungi efficiency nze nkugamba bwe nti government tetujja ffe giteera data ku simu zaffe ffe tugule data waffe ng'egendo tuvunaana anti kati abo bajja kumotoka gikwata bukwasinga ebipapula bisusi oweza ebipapula bisatu bato kyavuga nga sikyavuga Uganda yo kati abasinga babeera n'asatu n'ana ate abasinga okubiyitako ne namba plate zijja okubibwa ennyo enankani beebo kuba bavuga endiima bavuga wanuwe abayugi tebajja bakwatanga then lwaki beestablishinga kye bataakole era bijja kusigala nga tebalina kye bayamba ku express baagana oteekawo enkola ya momo pay omuntu bw'oyitako nga talina cash ne yeekanga nga alina okudda emabega anti kyengamba nti tebakwata gundiza ku simu esente tebakwata kakati awo anti we nagambira luli nti mu Uganda ebintu ebisinga obulungi ebyandibadde bigasa ennyo eggwanga tebijja kukola lwa nsonga nti ababirimu tebaabisoma mbo bagiteekawo ko enkola abannayuganda ne bakibakola nga basaswaye balivasinga sente kiri bwe kiti kakati kale tutegedde eyakola oluguudo lwa express amagezi gaamubulirako luddawa okumanya nti omuntu asobola okujja nga alowooza alina ssente naye nga tazirina akola atya okuddayo n'agamba nti kale kanzireyo emabega mu luguudo olwo oba olina bbeera mpaka bw'osasula kakati ozijjawa kubanga era ne mu kuzireeta balina kusindikira busindikizi ekyokubiri temuli mmotoka wegambira nga bw'onaagamba nti mbadde ngenda nno daba ate ssente bwe nzeerabidde kanzijjeyo ntwale ssente ze nnaakola ki tewali wookolera temuli yuttaani eyo tebaateekawo gundi eyo provision nti omuntu ayinza okuba nga avuga n'afuna ekizibu bwe kiti ekyo kisoboka naye tebaakirowoozaako nga era kugamba baddira abantu abakola mu bintu ebyo nga tebabimanyi kye baali bakola ku nnankani awo wennyini nze nno ku ndowooza eyange nze Jeno Katumba Wamala njagala muwa ku magezi kuba ye ate ye muntu awulira ebintu nga bakyogedde n'agenda n'akirowoozaako n'agamba naye tugezeseeko tukirabe ng'omuntu ali ku luguudo ng'olwo olwa gavumenti bwe basasulirako ssente kati gavumenti eddire buddizi oba ssente baali bazirivasinga ekole nga ssente zaki azigirawo yo wali ati batekewo wa mobile money bamuteekaawo ng'asobola okukola ki baziyita pewe momo pe ne pewe tesasula osobola okulivasinga ssente nezagundi bagiyita bateyo gye tukozesa ku stanbic gye bayita stanbic bagiyita maamaani kati waliwo bateekewaawo ebyuma ebyo kuuma kaba katono kenkananga essimu bwe kati mulemenyo kalubyambeera omuntu ave ewaka nga nategedde ntalina naye kirala abantu abagenda obbawa ssente simanyi lwaki ebitongole by'omu Uganda naddala Uganda yensi esinga obusiru abakola mu bitongole bya ssente byayo ebisoloza emisolo gya Uganda bakaluubiriza bakasitoma abaleese ssente ng'ate bo ne beefuula nti be bageze ennyo nga balinga abalowooza nti bakuyamba buyambi osasula emisolo abantu abazze okusasula emisolo gy'eggwanga mubakwate bulungi abantu abazze okusasula emisolo gy'eggwanga mubasimplifyingire sisitimu babasasulira muleme kutusirwalirako nga ffe tuleeta ssente oli aleese ssente omuboggolera bw'omufa muzze wali ku ssimu munyumya mwasaamirira nga ono yaleese ssente ze mugenda okusasulibwa emisaala gyammwe mulekeraawo abakola mu bitongole ebisoloza ssente ku bantu okwetwala nti mwe bawaggula okusinga babaleetedde ssente bajja kubajjawo baleete ebyuma nga ekyuma kineewulirira kwani ate buli okumu tuteera agamwa nti emirimu tewali basajja baleese batugobye ng'ate oba wali otawaanya bakasitoma b'omusajja ng'asoloza ssente gwe tomanyi lwaki revenue oluusi ssente zigirema okuŋŋaanya oli agenda n'akaluubirira so ng'ekyuma kyo kyagenda bwala bwe kiba bakubanja obukadde 3 n'oteekayo obukadde 17 kikugamba nti twagalayo obulala 13 so you have a balance of obukadde 13 naye ono ye ayagala tetukola genda eri zisina budde bw'otwala ssente ku kyuma tekisosola nti ompadde zino nkadde ompadde zino simanyi zeefunyiza tozitegese naye olina nze sirinaga bala mukokoteni waabwe abiri dawali eri osoko sorting please mulekeraawo okumanyira abantu abaleese ssente okusasula eggwanga mulekeraawo okukaluubiriza abantu n'okuteerawo abantu embeera ebakaluubiriza nga bazze okusasula emisolo gy'eggwanga gwe bw'owulira ntosobola kukola kuba baleese ensente za mukokoteni vaawo nja kuleetako ekidomola kya coin onteereko ebimu olabe ekiriddako nja kuleeta ekidomola kya coin nga nze okusasula obukadde 17
njagamba muwala wange lwali azza okusobola tutwale coin nga mulimu ez'ebibiri mulimu ez'ebitaano mulimu ez'olukumi tuzibaleetera omusolo guguno muzigaane mulabe gye tulisibira mbuwala mmwe mulina engeri gye musiriwalira ku bantu abaleese ssente mudde eri ffe gundi daily on aleese clean manager komaaniina n'obwa banka nno bulina omuzoogo babugobe you can go the other side and count those coins oli musiru bwe kiba nti sente z'oleese zirigo legal tender eya Bank of Uganda oli tatekwa kuzza bali nti lwaki sente oleese mukokoteni ompadde coin nyoka azirina ayinza okuleeta ekidomola kya coin gwomanyi ekidomola kya coin sente zibeeramu oli yayita abasirikale bamusitulireko nga tekuli musirikale akisobola nga tewali asobola kijja wansi naye nga omwana mulenzi akikuŋŋaanyiza agamba zinnemedde wabweru sente bajja zibba ate nga abasirikale abakuma banka balina okuyingiza sente ezo zirina kubbirwa bweru nenkulabira abasajja bato wakiraya nti abazze ikiraya nti aleese sente kakati gwe otudde mu banka kubanga bakuwola sente n'ogula kawundo olowooza nti oli wa kitalo oganye okubala coin by the way njagala okugamba abannayuganda owa banki yenna alina okukuwonya ekitiibwa gwe atutte okutereka omutwalo ono azze okukima miliyoni 100 takugasa azze okukima miliyoni 100 olimu abazze zeewola yeewola mmwe yeewola sente zammwe mmwe abawaayo omutwalo kasitoma asinga okuba ow'amanyi oyo yatereka omutwalo naye ng'aguteekayo buli lunaku naye gwe n'olyokoda okusinga ono omugagga gomulaba azimbye ekizimbe mu kibuga nga yeewoze aba yeewoze ensimbi yammwe so wa banka gwe atutte omutwalo alina okubalamu ennyo amagezi tofaayo ku nfaananayo for as long as ogwo omutwalo gwe osobola ekyokubiri kyenjagala bwamanyi obuwala obwo bugenda ne butulaga naye gwe bweragirako essente ezo zagira entono zaleeta ezo zezibabeezaawo ekyokubiri olina okumanya nti omuntu okuleeta ssente mu banka kitegeeza nti alina zaakozesa n'afissa nako okutereka okuleeta n'olwekyo muwe ekitiibwa bwe bakuteeka awantu nti gw'orisiivinga ssente z'ennankani za banka on its behalf valuing omuntu aleese ssente ezo muleme kulowooza ni mwe muli bakitalo nnyo leero naamwatulira njagala ddadi twatulire ku bantu bannira aba national bagitani national simanyi oba identity registration abagaba endagamuntu nira nze obuzibu bwankasoke njogere ddadi naawe obuzibu obwogere nira gye tujja birth certificates death certificates affiliation okugira omwana kumuwandiisa kaakati mulina omuzego mwatandikawo guli bwe guti musimbye abantu layini kuva ku makya omuntu bw'ajja n'asangawo ku mmwe nti ask me abo ba ask me baani omuntu n'agenda okubuuza nyabo kaakati mbadde mbuuza waayi tombuuza simba bali banno nga layini gye basimbye naye ng'olumu omuntu agenda okusimba layini nga tamanyi na layini ki gy'asimba ayinza okusimba layini y'ennangamuntu naye ng'ekyamuleese yeetaaga birth certificate z'abaana ekimwagazisa okukubuuza omuddemu bulungi kulema kumaliraawo budde simanyi lwaki mwagala nnyo ago amadaala okujjula abantu for no good reason mutandika okurespectinga abantu abajja kunnira mubaleemu abantu amagezi okujja kunnira saba omuntu abazze kubeera nga abyakola birimu amagezi yekakasa nti munnansi naye mutuuza abantu omuntu n'atulawo mpaka ssaawa 10 si kugamba nti amugabirawo ebyokulya oba at the end of the day musasula abantu omusolo omuntu n'atuula nga layini obwedda gy'alimu nfu ng'ateeka okubalagirira layini entuufu mukambwe muzibu ayasamidde wali mukambwe muzibu olw'okuba mbw alinako abamagye abakuuma ekisaawe ti omuntu bw'aneekalakaasa abamagye bagenda kujja bamugaye you get out nedda bannange nammwe abamagye abakola mu kisaawe ekyo ekya airstrip abakola ku nnira mutandika okuwulirizaako omuntu wa wansi bw'aba yeemulugunya si kutandika olw'okuba mu bakozi bannammwe oyagala kuwolereza mukozi munno embeera eyisibwa abantu ku nnira si nnungi omuze gwalinga ku passport naye kati passport weewuunya n'okwewuunya ye banaye abantu abannira kyesinnamanya ebintu ebikwatako omuntu by'abaana byakozesa ku passport ne ku driving permit ne ku nnira byawukana lwaki nnira ebintu kaadi ezirwayo nnyo nga passport eba yana ku 12 ng'ate zirina ebirango ebintu byebimu driving permit ebeera ya ssaawa 48 bw'ogenda n'osasula mu DTB kasita omala okusasula bw'ogenda mu DTB n'osasula bw'otuukira ku geeti ya leero ewali ate balina protocol ennungi ku driving permit
kati passport yafuse yana yes nzijukira recently nagenda ofuna passport bankubira esimu ne bangamba nti no ujuze mpapula zona genda ejini genda ku internal affairs waliwo akintu kyetwerabidde naye jangu ne passport enkadde tugirabeko ninjitwala bwe nagitwala bwe bangamba nti tugirabye kakati tujja kukubira esimu donajjawa ekyambogo ne bankubira esimu nti ekyambogo bansoma sinaba nakutuuka ku nanka kalizanya kutegeeza nga bansomye edda protocol eri wano nga tufuna driving permits nungi nnyo nnyo mu Uganda era Jeno Katumba wamala kukwebaza nnyo abantu driving permits webale nnyo system gye mwako omanyi bw'oyingira buli kimu bakulagirira nakubuuza biki nakuza omanyi nti basirikale naye bagonjebwa notuuka ku till nga n'abaana balina empisa n'ogenda eri ku binkumu nga balina empisa newe ogenda wali okufuna laanaziyo nga nayo nomala laana n'ogenda okufuna kwegamba protocol eri ku driving permit abendaga muntu bano babajjawa abannira babajjawa mutulekerawo otufutyanka n'okutulengeza ennyo abakyala abali awo bakambwe oba mwagala kuba bakambwe mugende mubeere mukole mu gundi bakambwe mugende mukole ku masomero mubeere ba metroni mulabe bwe mukitereezaamuko simanya oba ekisaawe mukyagala kirimu abantu mulina omupiira gwe muba mwagala okulaga ekisaawe kyegindi kyekkololo naye ate si abo bokka ne bwogenda wano ku gundi ku Lumumba Avenue ne bw'onaagenda wali erubaga we bakolereza erubaga neeza ekawempe bonna abantu beeyisa bwe batyo abannira balinga abakola ku geeti y'eggulu eyakozesa interview abakola mu nnira yali alina ekika kye yagamba twagala abantu batalina bwongo nga baboggoka buboggosi baboggolera muboggolera abantu katubajjukizeeyo kino abantu abo abajjaawo be bakasitoma nabuno obuwala obuwandiise obukabakatunabwekati bakasitoma balala omuntu bw'ajja okubuuza ndi mbadde embuuza layini tomuboggolera kuba siggwa n'omuzaala n'omuzaala oyo gwabogoya wa musolo deethi z'abantu n'abaana abazaale nze nja kujja omwana mboggole tuveewo bubi Katonda ajja kuvaamu ngenda kujja kuba kaadi yange yagwa nensasula ssente okufuna endala nja kujja kunnira otuntunulirenga byolabe olyoka ontunuulirenga atunula mu nankani mu kidoli olabe mu poti nange nkutunuulire ng'atunula mu kyolooni twenkane muyise abantu bulungi ensi y'Abannayuganda omunnayuganda olaba ogenda mu nsi endala n'olaba bwe bakola ku muloko waabwe ng'olabira ddala bamuwa ekitiibwa omuloko najja mwenna abagwira ne basooka babateeka eri bafa ku muloko naye wano omuchina ajja mulayini n'ayisa buyisa nyizo battansi nani mulayini omugwira najjambise namukwatenga ekisaati ne musikambula mba ngenda kutta omunnayuganda ali awo omusirikale yajja nankwatako ne mugamba ngenda kukuba ebinnya ebyo ebinnya ngenda bitulisa obiyiwe I've been in the line I've been in the queue for the past 2 hours onsikambula kubanga omugwira ze ne mugamba oli musiru yamugwira ne kamutanda najja buzampiteko bwati adde maaso ate nenda bango omunnayuganda alinga aleeta simayiro ekyo ekinyomba ngenda kikuulamu nina obuzibu nakolako olutalawo ku airport nalimba se mutabani wange lwe yali agenda lwe nasinga lwe nakola nasindika ne message ne Jeno Katumba wamala yaji amanya Abannayuganda bamumanyira mwayinza n'okujja ku ttooyi omuyigwira ayingira ettooyi naye nga pama waawo nyini awe nga pama naye kyetaaga opamira omuntu omupamire nga baga mugwira ayingire simanya omuloko oleme kuyi ogapama mubeere bantu abamagezi nga munnayuganda mumurespectinga nga mulemekerawo okutitibya abagwira mulekerawo okutitibya abagwira abalala nga tuli bagwira wano tugenda kuba baloko bwe tuli batuzze babiri ngenda gamba ono ndi munkwatireko omugayula agamba mupame mukamwa oddemu otitibya omugwira saba babikola ebyo n'olabaga batitibya omugwira baleka omuloko aboneebone mu nsi ye mu ggwanga wano mwandibadde nga bannansi omunnayuganda n'agenda okulopa omusudaani n'agenda okulopa omu Eritrea saba ne baagawo okuli omu Eritrea n'osanga n'ogamba kati ono mukole ki kakati naye kyetubuuza mwagala mubagobe muno baddukemu bagendewa era lwaki mwagala tutitiibizanga abasajja waliwo ekintu kye nalaba ennaku zino wabaddewo olutalo luli Sudaani kye bakola bannayuganda la ilaha illa naye bali wano emirembe gye bali naye abagwagwa abo bali wano batikka ebinnya ebyo ebyabayitamu abantu babona babawa security empitirivu mujjira muprovoking abantu ne gavumenti eprovoking abantu ba wano eddidde abagwira abava na Sudaani Eritrea wa mubatitibya mubatwalira waggulu muti bannayuganda babe ebweru ne babakinya munnayuganda afuneko wasiza
ensi yaffe bwe tutuuka mu kifo kyonna tuweebwe service ennungi because tuli bannayuganda okitegedde n'abagwira baweebwe service ennungi naye ate temututiitiibyako bagwira kusinga ffe ate baloko muntu wa wano loko wa wano ye yandibadde asinga okufiibwako kubanga ebintu ebiri wano byonna bibye naawe wennyini amusiruwalirako yakusasula mulekerawo lwaki mulowooza nti amugwira wa kitalo nnyo okusinga munnayuganda nga wayagadde kulaba mbeera eyo wabeerewa akabenje nga kagudde sebo mmwe babalekawo ne basooka baddusa omugwira ngenda kubuukira emmotoka y'omuntu ngiremeremu mugambe nti n'olwensonga eyo twagala kwebaza gavumenti nga mwaleese digital number plates bwe mba muleeta obugundi obuki obumotoka obwa security obukola ku makubo nga northern bypass ne express batomererako abantu n'osangako omuntu nga mulina okukubira 99 ng'omuntu we bamutomedde ku ssaawa ng'emu luli nali nva ewaka nga batomedde omuntu ku northern naye nga ffe twakubira ate poliisi okujja okutegeera nti wabaddewo akabenje kabadde waliwo n'obasanga nga ng'ekalule beefudde serious ekalule wabaddewo akabenje ng'emmotoka abavubuka babadde ku booda nga kugundi ku Easter ne batomera ne batomeregana n'emmotoka kimotoka ky'ebikajjo abantu bamaze kwebuuza nti bano beebase batamiivu kiki nga poliisi tennafaayo naye singa Bobi Wine ye yabadde agenda ku function ye Kalule abasirikale abandibadde awo abandibadde bategedde bandibadde bayitirivu naye muyinza mutya obutategeera nga munnansi munnauganda afunye accident ku luguudo ku highway northern teriiko bannange twagala okujjukiza Ministry of Works Jeno Katumba Wamala nti northern tekuli mataala era batomererako abantu ne babalaba misana ate ng'era abantu bannaye babalaye tusaba obumotoka obulambula ekkubo nga northern babuteekeko emmotoka bwebeerambula bubeerengako nga bulambula bwe buti manya gundi unura bagijeewo muteekeko obumotoka butambule nga bulamu ne ku express twetaagako obumotoka obwo kubanga emmotoka y'omuntu emmotoka zifa gundi terina tusaba Ministry of Works oba unura egule kubanga munnaye tubatubuulira buulizi mwe temutegeera bye muyina kukola mugule breakdown eyammwe ng'emmotoka zifiira ku kkubo okwo ne muyamba abantu abo ate era tubasaba bwe muli bawulira muddamu okukola oluguudo olufaananako ng'olwo mukozese ku bwongo wadde mulina butono mubukozese lumu mumanye nti wateekwa okubaawo kye tuyita omuntu okuba nga abadde alina wagenda n'afuna ekizibu wayinza okuzza emmotoka eyo emmotoka bwefiira ku gundi ku express mugisuubira nti omuntu gwefuddeko akole ki tugamba nti bwebanga yandibadde tekyatambula bulungi oba yabise mupiira agivuga empolampola agipaakinge wagipaakinga naye tekwali we bateeka mu motoka ezo mutuyambe mumanye n'okumanya nti bwe kubeerako ekizibu emmotoka eyamba eva wano eri nearest eri wano naye mulinda bulinzi bannaye ate bwe nzijukidde bucyafu bwe nasanze ate ku luguudo olwo bukyankuba eri etonya Allahu akbar bannange oyinza okulowooza nti ebyo ebyuma bimazeko emyaka 7 ku kkubo era Uganda nabadde nvuga eggulo navuze ku lugendo oluwanvuko nendaba nti Uganda yesinza sign posts ezo ezibeera ku kkubo bazita road posts bazita ki road signs eziddugala ng'ekigambo kyo kwekiri naye nga tokyasobola kukisoma bakugamba nti awo bending corner nga tokyasobola kukiraba nti kyekyo okujjako ng'omaze okugenda n'omala okutakulako n'olaba oba kigambo kye kino ate n'olyoka oddamu n'ovuga kati eyo ye Uganda mwe tuli oluguudo olukadde olutuusa ku kisaawe Entebbe olwa Entebbe road olukadde ye kati olukadde leero zanawa obumuli mwali mwateekako obumuli obulungi wali ng'onaatera otuuka ekatabi kubayita obumuli obwalinga mu makkati bwe mwali mutadde mu makkati awo bwali bulungi bambi naye mulake mwali mugezesa naye kansi n'okugezesa okwo tekwali kwa ssente ya muwi wa musolo kuba kati tebuliiko nedda ababwagala babutwala mu mayumba abaika baali balaga kalaka bamala obbukola olinaga kyekivuddeeyo n'olwekyo ate bona bonna bwe baali baguze bo basiketi naye ate bonna ne babujjako ate kyeneewuunya nno vessels zonna baazijjako kyeneewuunya ku luguudo lw'Entebbe olwo olukadde baakoze ekyewuunyo baataddeko obuntu obufukirira amazzi akantu ko makkati bwe kati oba wabulabyo anti bajjeemu biri ebimuli kala ne bateekamu obwo obugenda ofukirira sprinklers naye ate sprinklers zifukirira cuucu mukonzikonzi yameramu wonna agimusa okukamala
Mukozi konza ajimuse namulabye ayika agenda kukola ekibira. Agenda kukola ekibira doza. Entebbe road wakati agenda baamu ekibira. Naye abali ku nguudo naye nze ndowooza naye nje Katumba abimanyi obata ninduuza ekyo tekimukwata ate eyo ndowooza enabeera Entebbe municipality. Sigalera bagwa mu ngundi ye. Anti waliwo enguudo z'okukola kati nga City Council yerukola ng'ate UNRA si yerukola ng'ate sirwa wakisi nga City Council yino dukola. Bamiza bade yabebaza emuli byanyuma. Ebimuli anti babibba. Ebimuli babibba. Oli eyabibba yali tayagala bimuli. Yali ayagala bu basket mwe byali. Bali bunyumye bana. Bo bali bunyumye naye. Nze neewunya. Waliwo omwana naye badde njagala kikubuuza. So nakusindikidde kantu ako olabe. Omwana ng'agenda abula ku ssomero. Uganda Matters. Erubaga. Ng'abula. Bw'abula. Mama we yali omu ku bakazi bana tugamba abatalina mpisa. Yali ndowooza kuliko muganda ku baana abakola ki? Ku bamama b'omwana bavuma headmaster ali awo brother. Baamuvumira ennaku ezi. Ani? Abazadde. Abazadde. Omwana waffe mwongera bwati tumanyi mwasaddaaka mwana mwakola muti mwagira ki omwana tumwagala tubawadde essaawa ezi ng'omwana waffe Katonda n'abatusaasira essaawa zaali tezinnagwako ze baawa. Omwana alabise. Omwana n'alabika ng'ali mu kkomera baamukwata lwa bubbi. Omwana yatoloka butolosi n'agenda bba. Essomero libeera responsible omwana oba yasaba paasi yasaba pass out kitegeera kati oli agamba nti omwana bulijjo tumukola ki kati brother omwana bw'atoloka ku ssomero tusooka ntunenye essomero security ntono kati ne tumanya yatolose kgenda kukola kyati kakati naye envaayo gye yavaayo yali eraga nti yagenda mu bazadde omwana baamukwatidde naye nti amasomero amatuufu ddadi omwana bw'asaba pass out fedda nga bw'osaba pass out nti maama mulwadde bankubidde nga maama mulwadde bakuba ewaka kaakati Shamimu agambye maama ye mulwadde twagala kumuwa pass out kaakati omwana ono alabika yavaayo mu butuufu kubanga gundi nagikusindikiddeko ojja giyitamu olabe bwe kinaaba kyetaagisa kijja tuwaliriza n'okugendako bwa yeeno ndowooza yeeyo kaakati tugenda ekyaleese ekyasinze okuyamba brother Nsubuga kwe kubeera nti omwana baamututte mu kkooti ya City Council nga bwe boogera byonna byonna oli awulira biri mu kkooti ya City Council n'akuba ku ssomero wa brother n'amugamba nti omwana gwe mwogerako si y'ono wano mu kkooti baamuleese wano yabba omuzungu omwana abadde aba ayagala muzungu oba ki yabba omuzungu abadde ayagala muzungu wa kirasi ki omwana wa senior 3 omwana yabba kakati wetubagambira nti bw'oba tonnabanga kuyirirana na kutwala musajja oba mukulu wa ssomero b'essomero nga tonnavunaana sitaafu ya ssomero ku byekwata ku mwana sooka omanye ebintu ebigenda omwana yatambula atya kyekiriwo mbeera kyeriwo kati baawalabula brother teyabaddamu balina omuwalabula ekyo kyagala kiveewo for as long as essomero nabakwasa omwana aba mu mikono gyammwe nze ogwange gwakudda n'enkima omwana wange nga wennamubawa omwana bw'abulira ku ssomero obuvunaanyizibwa bwa ssomero ddaddi ebyo tobidda namu era father bamuwalabula bamuwalabule nedda nze ngamba bwe nti abantu tube responsible naffe tube responsible omwana bwe kizuulibwa nti omwana yasaba n'ajja nga mpaka ng'asaba atya nga bye balimu nanti ng'asaba atya baakubira abazadde nga bakonfaminga omwana wange kati nkubuulira kino olwaleero abaana oyinza bwe bagenda ku masomero nti si mukije tukubako nti yiino nedda omuzadde bw'aba awandiisa omwana bannange batwala ennamba z'abazadde ddadi njagala tubeere serious sisobola twala kuwandiisa mwana ne siwaayo nnamba zange eziddako ziba za taata we next of kin asobola kuba jjajja abasomero agasinga agamu gawandiisa abaana si lwakuba nti bamanyi bazadde baabwe wabula gabawandiisa kubanga babeetaaga olwa makisi ze baafuna ebivumo bino ne bijja kati bw'oba toyagala bivumo nga father kuvuma obanga musomesa yenna ali eba nannyini ssomero teekawo amateeka agafuga essomero lino ate mugatambulireko amateeka agafuga amasomero kuba olina okukubira omuzadde n'omugawo omwana asaba pass out ng'essomero lyonna omanye nti nno bw'afuluma n'afuna obuzibu kati ali mu mikono gy'abazadde be naye anti ate ayinza abazadde babadde batuufu babawe mudde na kitono anti kye nagambye nti era abazadde balindowooza kwabaddeko muganda wo naye ate nze ku lwange sikuwa mwana ate nga tonkubidde kukonfaminga nti ate omwana afuluma omwana bwe wamuleeta ennamba ze wampa bwe nzikubako oli nazikwata bwe batakuba ennamba ze nakuwa bwe batazikwata omwana tafuluma ssomero
bwazikwata na bakkiriziganya bwemba nga nze nazikuwa ezo zennyini ne bakkiriziganya mba talina bukyamu naye bwemba nga tokubidde essimu ezo ze nakuwa tuleme nakigenda munyo tugenda kukwatagana n'ennamba ya gundi girina ya brother Braza njagala atubuulire bakubiddeko abazadde ne bakonfaminga nti mutaabaana ekyo kye twagana okama tuleme kati wabanga abazadde be bakonfaminga ate badde tebalina lukusa terufuma faazi bali bakamba abazadde bali naye omwana bamusanze mukomera nga bamusimaze omusindika mukumere kati omuzadde kimu kyamuyambye n'okumanya nti omwana we mubbi kati abaana abamu balina emize gyabwe nekiriwo eryokuyiga nti olulala babeeranga abantu abakulu ate n'okuwandiika abaana ababbi ebintu by'ekisiru nakyo bikiyinza otuleetera ekyo ky'okuwandiika abaana ababbi si kyekikulu naye essomero ddyo nga ddyo lirina obuvunaanyizibwa ki teri ebyo n'abazadde kati nange sirina sayidi naye nze kyeŋŋamba mu byonna nti n'abazadde bennyini wadde kale waguddewo ensobi ebaddewo yonna tetwaka nnyo kwogera byantukakkane naye olwekyeta ennaku zino amasomero gafuuse ga kisiru nnyo gakuba abaana b'abantu ne bafa gakola biki ebintu by'ekisiru kati walaba sitole ya Nnaalongo ng'omusomesa yamukubira omwana n'amutta omwana n'agira n'amutta so kakati tewali ebyo bintu omuzadde sookukakkana we ya necessary abasomesa obusungu babujjawo okuba omwana somesa nabo bantu baveeyo nga banyiizi anti bw'oba omuntu kati bwekiba nti okunyiga kwa agenda olaba nga akubidde omwana naye kati olaba n'abasomesa abo muba muli depressed kubira nannyini essomero mugamba olaba leero sigenda embeera gye ndimu tensobozesa kusomesa abaana b'abantu balina ddalu bwe bati nyinza oyingira n'enkubola omwana ekintu osookumpayo wiiki eno neeterezi ate naye edda ekyo balinga bakisomesa simanyi obeera kusaba kyakigamba abasomesa ntokaka mbeera anti abasomesa tewakyali ba inspector b'amasomero inspectors bakyaliyo nga luli batuga ba inspector jja gavumenti erema kusasula musomesa asomesa abaana ate esasule anaagalambula anti awo tulina okubuuliza ministry ani gonaabuuza ministry education mama Janet Kataha Museveni onaamusangawa okuwandiikira ministry netubuuza bannaye amasomero gakyalina ba inspectors bamuyita kubaako kyanyonyola ku kabineti ate n'agamba kabineti egende ewuwe mwe musaaga n'okusaaga mulimu ebintu ebimu byetulina okuta obulango bukyagendera ddala mu maaso Bashal Tours and Travel batwala abantu ku hijja ne umura nashegedde era hijja eno tobeere n'omuntu ayagala okugenda ku hijja ate n'obeera nga tomutuwadde tusaba omutuwe ate tubeere nga tumukutwalira ku hijja atadde bulungi waliwo kye tuyita hospitality babayita Bashar Tours and Travel abo bo balina hospitality balina ekintu ekiyitibwa okuba nti omuntu bw'aba nabo abeera nga ali awaka abeera nga ataatambudde nga buli kyakola alaba nga buli kimu akikolera mu maka ge mu mirembe abatayinca tebalikola amanya ebyo ennaku enkulu zigenda zisiriwa z'abaavu ate abaavu banzesa basipendinga mu nnaku enkulu ate tebaagala kuzzaawo ze basipendinze ate aye kabaliyo tebaakoze enjala eri wano etuluma abasiru abo beebasi waliwo bwenasanze n'agamba nti nange neerekerako ndifiira mu ffumbiro ne mubuuza nti obutafiira mu ffumbiro okola ki olya ze wakoze aba Print Creations bali awo ku Nkuruma Road kizimbe kya Light Building bakugamba batya nti gendawo ba branding buli kintu kyonna kyowulira nga oyagala ku branding tukola awards uniforms tuzitunga kosa n'okubeera gwayina ba waiters oyagala oyina ssomero oyina company ki yonna nga yeetaaga mu uniform ey'okwambala weetuli for you so katubeerekereze bannange leero mujje mulabe omuzannyo gwa muzeeyi ne weekend ejja waali naye ndowooza wakoze ssente empya n'enkadde tetunnamanya bivudde mu akawunti ze show yasooka nagiraba ndowooza babantu temubafunangako mwali mubafunyeko watadde nnyo amaanyi mu muzannyo guno era abakwebaze bakwebaziza banneebaza buli kaseera nabo bennyini abantu baabalaba ku lwokutaano ku lwomukaaga kyabadde kitya ate ku lwomukaaga bazze bayitiridde ate ku sande babadde ate naddala ekiro babaddemu mwazanye n'emisana ku sande ku sande mwakola n'emisana mwakoze emisana n'ekiro ku sande naye kati kyeneewuunyizza kimu be bantu ekiro okuba nti baatudde paka batera nnyo okwesiribwa zaali omuzannyo tetujja kugulaba mwagumazisa ambika omuzannyo nyakitundu tebaliina mpaka nyakitundu ng'ejjaffe kiggwa ku 8 abantu anti guggwa ku 8 tomanye emizannyo egimu gibeeramu ebidongo bingi naye ffe yabadde sitoola enjereere kuva kule tugutandika kale katubeerekereze musibe bulungi mweraba
Executive Media. Focus, innovate, succeed.